po jako akawuwo. I'm fighting for eating here. Abatuuze b'e Nansana mu zooni ya Ocheng ey'omusanvu ne zooni ey'omunaana bawanjagidde bekikwatako okubayambako ku bbeeyi ya kasasiro gye bagamba nti eri waggulu ddala nga kino kye kiviiriddeko n'abamu ku batuuze okutandika gamansa kasasiro buli we basanze. Suula myala, emyala gyonna ne gidduda. Tetubalaba abakulembeze be bajja era olwaleero mbeewuliza okulaba nga bazze mu kitundu kyaffe. For me on my side, women that not understand bino babitegeezezza abakulembeze baabwe babadde batongozza kaweefube atuumiddwa Nansana Kunga ng'onaagendereddwamu okulaba ng'abantu batumbula ebyobuyonjo mu kitundu kino. Leeta kasasiro muteeke ku kkubo, vaayo twegattire wamu, twagala kuyonja. Leero kasasiro tumutwalira bwereere. Olwaleero lwa bwereere, ennaku ezisigadde Waste Management ekiikiriddwa Mama Prosi wano ye supervisor w'ekitundu kino. Abatuuze bagamba nti kasasiro bamusasulira okuva ku nsimbi 5000 okutuuka ku 200 wakati mu mbeera eno nga buli kimu kyakaweereege. Mutereka bulungi nimusasula ziri wake wange musasula 5000 sobola okulaba nga twewala obuviira mu makubo gaffe mukaala. Embeera eno yeviiriddeko bakansala ku division y'e Nansana okutandika okuleeta ebimotoka okusomba kasasiro ku bwereere okusobola okuddiza ku batuuze baabwe. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggombolola eno ey'e Nansana Expirito Muteesasira agambye nti abantu abaweebwa ttenda okusombanga kasasiro mu bantu batono ddala okusinziira ku muwendo ogw'abantu abawangaalira mu kitundu kyabwe. Netugamba nti nedda abantu balina obbajjako ssente ezo entono ezibasobozesa bonna bonna okusasula kasasiro, era nga tugamba nti kampani zino abatuuze baba nga bakugyeko ssente nnyingi instead of okugaana okusasula kasasiro loopa kampani eno ojja obulye kansalaawo ensonga eno tugirete mu kanso tuba regulating kubanga gwe mulimu gwaffe okutandikirwako. Bo bakansala mu kitundu kino bagamba nti bakunyikiza enkola eya bulungi bwansi okukonjola ebizibu byonna ebiruma abantu okusinga okulinda ng'ensimbi za gavumenti. Tusazeewo tujje mu kitundu kyaffe tuzeeko eri abalonzi baffe nga tulongoosa ekitundu kubanga kasasiro abadde asusse. Kasasiro abadde mungi okusinziira enkuba ebbanga lyetonye, abantu baffe balina obuzibu bakyalina obunafu bw'okubeera nga basasulira kasasiro. Bagenze okulaba nga endwadde ziyitiridde nga tusala tujje mu kitundu tulabe nga tugezaako okukendeeza. Waliwo omukisa guno division gwetuwadde tugweyanziza kubanga obukulembeze bwa Nansana Unity Platform busoose oba kyekisanja ekisoose naye abantu abakulembeze bonna bawadde challenge kuba bukyala tufuna bukulembeze bonna emabega yonna tebadde tebakolangako nkola ng'eno era division y'e Nansana tugiwebaza. Obuzibu obwo kwe kuli endwadde nga ziva kasasiro, so leero tusoboddeyo ng'abakulembeze be balonda twenyigire mu nteekateeka eno, ate si kuvayo leero lwokka tugenda kuba tukikola nga buli mwezi tukikolamu omulundi gumu mu buli kitundu ekyenjawulo. Doreen Nambiru yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Nabo basobola okwerongoosa, nabo balina obuvunaanyizibwa okulaba nga kasasiro tebamusula mu makubo, okulaba nga tebayiwa mazzi mu makubo, ate era n'okulaba nti obuvunaanyizibwa obusinga obukulu nti bo bennyini balina okusasulira kasasiro waabwe.